olunaku olwaleero Mothers Day era ng'abantu ab'enjawulo n'amakanisa ag'enjawulo basobodde okubeera nga babuulira n'emisomo gyabwe ne gitambulira ku kusomesa kw'olunaku olwaleero olw'abamaama. Abantu ab'enjawulo basobodde okubeera nga bapostinga bamaama baabwe basobole okubeera nga babacelebratinga. Kye kimu ne kibadde e Lubaga. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne mukyala we nanti mukyala muzadde alina abaana nga n'omugayanda gwe tumanyi asembayo gwe bayita Ssuubi. Bwe bati basobodde okubeera nga bagatta ku bantu abangi awe Lubaga ne basobola okubeera nga basaba n'okusaba kuno eno okwa Mothers Day. On top of that, n'ensonga ya Eddie Muto okwongera okubeera nga bagiwongayo eri Mukama Katonda asinga byonna asobole okubeera nga amutaasa Eddie Muto amugye mu mannyo g'empisi gy'ali mu kubeera nga awangaaliza obulamu essaawa za kaakati. Eddie Mutwe ali mu kkomera e Masaka, prison y'e Masaka, era gy'ali mu kubeera nga akuumibwa ng'emisango gye we giyongerera ddala okubeera nga gitambula n'okuwozesebwa. Lwakuba bambi amazima gali nti Maama Ssuubi, Maama Kampala, Maama Shalom ali bulala, ate Kasaba egattako ne Bobi Wine nga bambadde baggumidde anti obwo babuyita busuuti. Maama Shalom nga yambadde obusuuti, bwe bayita obusuuti, bw'okwambala gomesi obeera yambadde obusuuti, yagidde mu busuuti. Simanyi naye nga nsubira kigambo ky'Oluganda ekituufu. Babadde baggumidde nga baggumidde bulungi nnyo. Besides okuggumira oba besides okubeera nti babadde banyumye ne laavu nga weeri, ebibiri bya njawulo. Musobola okunyuma ggwe n'omwana wo ne muyingira emmotoka ey'ebbeeyi naye nga laavu tewali, naye balina babadde bambadde bulungi nga banyumye nga ne laavu weeri. Abantu abacelebratinze bamaama baabwe, nze nno ekisinga okunyiizaako ku zino ennaku Women's Day, Mothers Day, Fathers Day, y'ensonga nti omuntu agenda n'apostinga maama we ku status ze, n'amuteeka ku Snapchat, n'amuteeka ku X, yonna gy'amutadde. Bambi nga mukazi wattu munaku alina n'akasimu kaki kamapeesa. Kati gwe okutimba maama wo ffeno ne tugamba waawo bambi waawo mwafaanagana, ne Kasasiro afaanaganako ng'oyo. Naye nga bambi gw'oli mu kubeera ng'ocelebrating atakimanyi nakimanya nti omupostinze. Sigamba nti mbagulire ezi smartphone, ate kiri beta omukubira akasimu omubuuzeeko, omutegeeze nti maama nkwagala nnyo zanno omupostinga. Kubanga ffe boogenda omupostinga tugenda sigala awo. Kyokka mukazi wattu takimanyi nakimanya nti omupostinze, tomukubidde n'akasimu ku luno olunaku olufaanaganako nga luno. Naye ku Facebook, Snapchat gy'atamanyi nako mboba waliyo ne app gye bayita Snapchat, omutaddeyo omutimbe eno n'omutimbatimba eri, mukola bubi. Nsanyukira nnyo ate abo abatimba ku zi WhatsApp biki Snapchat nga ne bamaama balina access ku ezo. Maama n'akebera ka status ka WhatsApp n'agamba ontaddeyo, awo sikulinaako buzibu. Naye omutimbye taliiyo, tagenda kujja biraba abiviewinge, tomukubidde na ssimu mutegeeza nti olunaku lwa leero oba kankubuuzeeko. Kati awo kiba kigasa ki? Oyozezza n'oyanika mu ttaka, kubanga omuntu gw'ocelebratinga ye takimanya nti oli mu celebratinga. Tekikola makulu.